Miranga na biwobe munnamawulire wa NTV asangibwa Mubuliri nga afudde. Kakati akasattiro keeyongedde nkubuzaako gy'osinzidde webali nnyo webalire ddala kugamba genda ku www.kampalamediatv.com olabike ng'otugoberera ate ku website yaffe subscribe nga wano sharing commenting amawulire agaliwo kati gayinza okuba nga tegawoomako yadde n'akatono bassebo ne bannyabo nga wakati nga eggwanga likedde mu kiyongobero oluvannyuma lwa munnamawulire omugundiivu ku mukutu gwa Nation Media oba ogwa NTV amanyiddwa nga James Babalanda wasangiddwa wakati ng'afudde mu buliri. Ono kino kireeseewo akasattiro k'amaanyi of course kubanga okusinziira ku nsonde nekusifu ziraga nga musajja mukulu ono tabadde yadde n'obulwadde bwonna oba oliawo obumuluma. Era olunaku olwayise olw'eggulo ono yabadde agenda maaso okulabika ng'akola emirimu gye egy'amawulire oba egy'okukwata kamera ng'agikola bulungi nnyo nnyini ddala nga talina yadde bassebo ne bannyabo ate nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nga talina wadde awamuluma. Wabula mu kaseera kano wetujjidde ku mpewo kati nga abakwatibwako ensonga bagenze maaso okulabika nga batandika okulabika nga bakola ekisoboka kyonna okulabika nga musajja mukulu ono banoonya emberebezi oba oliawo weevudde. Naye ate bassebo ne bannyabo sobola okuva ne nkutegeeza nti amawulire tegawooma yadde n'akamu n'akeddagala. Ensonga bwesitobe ziri of course tugenda kwongera okukuwa updates endala kugamba kola ekintu kimu subscribing sharing commenting twongere okulabika nga tukolera okufeffeta okw'omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana mama mwana wa taata yenze Ssemaganda Moses Hope ku Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.